abalungi be basinga obungi ababi. Yes, ku Dream TV, Impact FM, kwe tuli essaawa zino okuba tusaako programu yaffe ey'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi, nga tukibajjukiza nti gwe mulamwa era kye kisinga mu byonna. Erinnya lyange nze Nantongo, ndi ne mwami mukulu Alex. Okubeerawo kwe kutuyamba mu ngeri ez'enjawulo naye kisingira ddala kutwanjalira mu nsonga yonna gye tubeera tumuleetedde, ne tusooka tutegeera obuziba bw'ensonga yonna gye tubeera twebuuzaako. Mwami mukulu, lwaki engalo zino tezenkanankana? Bwe naabuuza nti lwaki tezenkanankana, Katonda bw'atyo bwe yazitonda. Olw'okuba nti bw'atyo bwe yazitonda, ndowooza n'amawanga ag'enjawulo n'ensi ez'enjawulo yazitonda. Ekibuuzo kyo kisobulumbu, lwaki tezenkanankana? Engalo ezo zenkanankana. Tutandikirawo. Engalo ezo zenkanankana. Tutandikirawo gye. Anti gugamba mbu engalo tezenkanankana, n'abantu bakyogera nnyo ekyo mbu engalo zino tezenkanankana. Kati zenkanye etya? Otegeeza ki obutenkanankana? Mu buwanvu n'obunene. Gwe wapima engalo zino? Nziraba. Zizitowa buli emu ezitowa ki? Sazipima mu buzito bwayo. Wabula ndaba nti eno ntono eno nnene. Kakati tuyinza okuba nga twenkanankana naye nga ggwe oli mutono nga nze ndi munene. Awo kyeki? Kyekibuuzo kye nnina wali. Awo kyeki? Twenkanankana nga ggwe oli mutono nga nze ndi munene. Twenkanankana tutya ate ng'oli mutono nga ndi munene? Mu mirimu. Tolaba nga y'abakubi b'omupiira ng'oli mumpi omulala muwanvu. Baba tebenkanankana. Obadde ki? Mukije. Mu mupiira mu kkuba omupiira. Womuwera nambeemu. Wobeera nambeemu 2, 3, 4. Je, na oli omuwanvu basobola omuwa namba 7. Omumpi ne bamuwa nambeemu. I don't know eby'emipiira. Naye kyendiko kye ŋŋamba, kino kyendiko kye ŋŋamba. Nti omwenkanonkano ogwo gw'ogamba tuba twenkanankana tutya? Team. Ekintu bwe kiba team. Nga mugenze oba kukuba mupiira, muba mwenna mwenkanankanamu abagenda okubeera mu kisaawe. You have the same responsibility to win the game. Therefore, buli omu abe mumpi, we all have equal chances and we are equal to be able to win. Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, South Sudan bagitugattako. That is East Africa. Yeah. Twenkanankana. Tuli team. Tetulina destination. Ate ukola kibuuti. Anti kyengana. Tetulina destination kubanga tetulina kintu nti twagala goba gundi. Tetimu y'omupiira eyagala goba kisubi. Ebigendererwa bya East Africa biri ki? Genda bibabuuzi. Bibuuza nze byogera. Nze sibimanyi. Abatuwuliriza baneka omanyi saagala bantu balowooze nti nze ndi mugezi oba nze mbabuulira ekyokukola. Alex mukulu nze njogera nga nze. Soogera nga muntu yenna sirina influence na kintu neki. Nedda. Siri wa DP, siri wa NRM, siri wa NUP, siri wa JEMA, simanyi sibiki ebyo byonna ebyo. Lwaki kuba sibyagala. Nakugamba ndi above those things. Right. So obuvunaanyizibwa bwe butwenkanyankanya. So si sayizi zaffe. Wano lindako abazungu balondanga ab'amagye kuva mu north olw'okuba bawanvu bagulumivu. Okitegedde? Ku ssaawa eyo nga batutte sayizi eyo nti bawanvu. Owulidde? So si buvunaanyizibwa. Kakati tulemwa okufuna ab'amagye abalala kubanga tukkiriza nti ab'amagye bateekwa kuba batya bawanvu. Naye olwaleero tulina ab'amagye abampi. Lwaki? Abaganda abampi, Abakiga abampi, Abakiga abawanvu. Naye ng'obuvunaanyizibwa bw'eggye bwe bubenkanyankanya bonna. Bwe muba nti mwenna muli bajenero, oli yagamba nti eby'abajenero mbirekere bajenero. Kakati bajenero benkanankana bonna, abe mumpi, abe muwanvu, abe kiki. Olw'obuvunaanyizibwa buli obw'amagye bwe bakkiriza oba bwe bwatondebwa okutwala. Abe munene, abe mumpi, abe muwanvu atya. Bameka abasinga mu 7 obuwanvu? Bangi. Abali ne mu magye ne muganda we kennyini amusinga obuwanvu. Therefore,
bw'ogamba nti engalo zino tezenkanankana oba totegeera Katonda lwaki yakuwa engalo gulabisa maaso si mwoyo si bwongo n'olaba nti eno teyenkana n'eno my dear obuvunaanyizibwa bw'engalo zino buli emu nno owulidde ekizenkanyankanya bwe buvunaanyizibwa buli omu alina obuvunaanyizibwa wano era Katonda kyeyava akikuwa ekyenkanyankanya ensi ziri ezikola East Africa bwe buvunaanyizibwa bwa buli nsi no destination ey'okwegatta okwo ekigendererwa ky'okwegatta ki East Africa bwe bayeegasse kiki kye twagala mu kigambo kimu ki kye twagala nkikubuulire love twagala kwagalwa bannakenya baleme tuwalana n'otukwatirayo nga bwe bakola n'Abasudaani twagalane n'Abasudaani nze bwe nandibadde nkiraba so si trade bwe muba mwagalana ebyo trade bijja byokka bwe tuba twagalana otuddawo butuuzi nange ntudde wano nenyinza ye lwaki akantu kano nkakuguze nkakuwe owulidde so sigamba nti ate kati nkakuwa nfunemu amagoba kati kankakusibe nakagula 6,000 gwe kankakusibe 7 eyo ye trade now. Tell me the word destination. Ogambe tetulina destination. Bw'obanga ozaalibwa Masaka bw'ova e Kampala ng'ogenda Masaka ye destination. Kati ffe tetulina gye tulaga East Africa. Tetulina nga East Africa. Therefore tetwenkanankana. Kituufu kubanga obuvunaanyizibwa bwaffe si bumu. Era kyova olaba nti okumanya tetulina gye tulaga gw'olemeddwa okufuga amawanga agali mu ggwanga lyo 52 simanyi 50 Yes, 52. Wuliriza olemeddwa kakati nzijako nebyembagenda okudda kakati ate n'oteekako amawanga amalala ag'e Kenya Abakyukuyu nga wano agaffe gatulemye Abakyoli Abaganda bitulemye tukyekuba kati ate otaddeko Abakyukuyu simanyi n'Abamali oba maki abo baolyeko olyemo direke omusajja yani erinnya Odinga Raila Odinga owulidde ne bw'ayogerwa Raila Odinga nze siwulira byayogera alinga gundi alinga ono Titookere yali wano kakati tweyongera ate mu ebyo kakati ag'e Kenya ogataddeko tonnagenda mu Basukuma e Tanzania ate nno waliwo Abalundi waliwo Abanyarwanda nkuwulira bulungi Abawutu kakati nze Omuganda nnemeddwa okukolagana n'Omusoga n'Omukyoli kati ontaddeko Raila Odinga n'Omulundi n'Omusukuma n'Omusudaani okujjako nga twagalana naye ebyo twagala trade tejja kubeerawo Bannakenya batujja gende Kenya batukwate nga bakoze Besigye kati Sudaani yo tennakwata ate naffe tetunnakwata lindako Munnakenya yeesaalimbye muno ng'alinako ebizibu bamukutte dda cwe owulidde kwegamba twongera buzibu ku buzibu ng'abakwekweyo okwenkuba ekintu kitwanditereezeza ng'Omuzungu agenda nti tuzzeeyo zino ensalo tetwakikola nti abange tubeere wano ngaffe bwe twefuga twabikola twabirekayo ng'Abazungu bwe babizingazinga nga bisinzidde ku biri wansi w'ettaka eryo lye bagenda okufuga ebiri wansi w'ettaka eryo kyova olaba Churchill yatuyita the Pearl of Africa kati ate ffe ne twewaana olaba ne Churchill atuyita Pearl mbu tuli balungi tuli jjinja tuli kayinja ka Pearl tunseka nze ompite jjinja nsanyuke naye bwe tuli Pearl of Africa buli omu ayogera the Pearl of Africa nti ani yakyogera Churchill mbu bwe yajja no n'alaba n'alyoka atumbatiza ejjinja ery'omuwendo eri Afirika stiiru libe lya muwendo libe chipu jjinja si muntu ffe yatwogerako ki ndowooza yatulabanga nga amazike yalaba jjinja lyokka
kati kyetwewaana nakyo onfuna kyetwewaana nakyo mbutuli jjinja kyobola n'amazike gatusinga mwami mukulu population kuba sose kiriyo kisose n'okijjawo n'ogamba tetusobola kwenkanakanula nsonga tetulina destination emu kakati ekibuuzo kyange ekyokubiri population yange ya mugaso nnyo ku nkulaakulana yange population yange nze Uganda ya mugaso nnyo ku nkulaakulana yange population otegeeza ki obungi bw'abantu bw'ensi yange bw'obanga kyokola kitundu oba kifunibwa abo bonna abali mu nsi naye bw'obanga kyokola kifunibwa abantu batono otunda Rolex wano mu katale Mmengo population ina tekugasa Rolex zo zinatuuka ejjinja naye sala amagezi Rolex zo zituuka ejjinja n'embaale population ejja kugasa kubanga mu nsi 3 ze nsobola okwogera nga njogera nti nekakasa nga I'm too certain Uganda tuli 56 million point ndoza something Kenya eri 56 for Uganda na Kenya eri 56 Uganda eri 45 Rwanda eri 14 based on our populations kyembadde njagala okubuuza speed y'okulaakulana eyamba population yetuyambako ne kati toshigambye nti bwekibanga tugula Rolex zaffe zetuyimiriddeko oba amayuni gaffe ng'osiikira Rolex Mmengo wano mu katale population ya Uganda eba terina kyekuyamba Rolex yo bw'oba osobola ogisiika n'osiika Rolex miliyoni 2 olunaku ne zibuna Uganda population yo ejja kuba ekuyamba ekitutta wano tetukozesa population eyo lwakuba tuli banafu kati gwe mbuulira omuntu ekikusiisa Rolex 10 zokka olunaku kiki notuukawo ku ssaawa 3 n'omugamba olinayo Rolex nti esigiri yazikidde wuliriza ebyo kati ngobeera n'abo ssaawa 3 tewali ate leero teriiwo enkuba yatonye notuukawo enkya nti ate omukyala yabadde wano naye omwana we yalwadde namusuna kwegamba tulina obuzibu tolaba nga ate ffe banafu tetwagala kukola Rolex lwaki tozifumba nnyingi wano omusajja oyo Rockefeller alina ekizimbe yalina by the time I knew him simanyi kati oba kyakirina naye ng'ekizimbe kirimu nkoko zokka miliyoni ezo ez'enkoko miliyoni meka miliyoni 4 wano mpulira mu Uganda alina miliyoni 4 oba mu East Africa miliyoni 4 ez'enkoko miliyoni 4 buli nkoko ebiika amagi agaaga buli lunaku miliyoni 4 buli nkoko ejja amagi agaaga olunaku buli girigula sente oba 10 eya $1 oba 1 bakiyita batya less than a quarter something kakati wano waliwo omwami mulokole ayagala buno obutebe emitwalo 10 obutebe buno butuubwako bwa plastic obwamulwana mu Uganda tewali abulina ate mu Rwanda Uganda ne mu East Africa temuli azirina mitwalo 10 ez'entebe what I'm saying house of plastic tebusobola bufulumya mitwalo 10 esobola naye kati n'obuguzaayo ki ebufulumize bwerere bukuwe buwi ate oyo ayagala abwagala ate yayagala bwakupangisa si bwaggula kubanga talina wajja butereka abuterekewa akoze kurusedi ewedde abutwalewo omusumba tadde munakola kurusedi kati nga abutereka wa omusumba agula obutebe naye abuterekenga wa musumba naye oli evangelist ova nagenda Kenya nga abwetikka ku nyenyi ni nawe kundi ebi nawe tumala gwogera abwetike ku nyenyi agende Kenya ate mbadde tumanyi nti alikola ekyo nga tumanyi oba atandise kyaki point yange eri nti ffe tulowooleza nnyo mu buntu obuki obutono kakati wano abayimbi baffe obawulira ng'amaze okuyuguumya Serena addawa mukasingako obutono kuboneka Serena katono katuuza abantu 100 lwokka bamaliriza nti ngenda ne kugundi kakati akantu akatuuza abantu 102 ne bosasuza miliyoni 5 buli omu ziba sente mbe
nenga waliwo ayinza okusasuza milioni 5 buli muntu kinoomu lwaki kubanga quality teriiwo standard teriiwo nomala gasasuza muntu 1,000 nga tolina standard kati kaserena ako katono nnyo naye wano abantu ketwepankiramu mbuyakakubye yagijuza Serena naye abantu 10 nabo bojjuza naye abantu baba bakula batya niyo omuntu n'omusangira ddala ng'aweddemu n'amagezi nti omwana yajjuza nti wa nti Serena nambole teriiwo nakivubo taliiwo kakati bw'ava agenda ate mu katono era akasinga Luweero mu bbaala ya Lutalo owulidde mu katono bw'ava awe Luweero yeeyongerayo ddala eri ewammwe Masaka eyo mu Nnyendo ewammwe Mityana kumpi awo tebagendawo emisebe kumpi ate ziwere mayiro 5 teziwera 5 ogamba nti population yo tegasa nga production yo eri wansi tebatuukako kyokola kirina okutuuka kati for example tuli ku TV eno eyinza okulabwa ensi yonna oba nedda okusinziira ku nnyiniyo n'asalawo nti twogere Luganda Abachina tebamanyi Luganda oba totekeko the subtitles naye omuntu asoma nga bw'alaba tuli batono nnyo nga olaba bw'osoma ekibuuzo ekisembayo ku mulamu ogwo gwennyini lwaki amawanga agamu tuli I'm not so certain ni number mawanga ameka gali mu nsi oba 193 95 minus the 2 ezitali mu United Nations zikyenjogera kyekyo olaba nzibiriza kiba kyekyo ngambye 195 ge mawanga agali mu nsi bwe tujjako 2 ezitali mu United Nations netubeera 193 lwaki amawanga ago gonna tetwenkanankana lwaki agamu maavu amala ne gaba magaga kyekibuuzo kya omanyi ogambe nti bw'ozibiriza mba ndaba kyoyogera kiba kituufu yes kati bw'oba olimba okola ki bwe mba nimba ntemereza temereza nnyo ku speed mba nimba amawanga tegenkanankana lwa nsonga twabadde twogera ku mindset program ezayita yes nti mindset yoyo ayagala okukyusa mindset yo eri ki yes right yes kati amawanga agamu maavu amalala magaga kisinziira ku mindset y'amawanga ago eri amawanga amaavu etya kisinziira mindset y'amawanga amagaga eri amawanga amaavu kitya nti mindset y'abo abasajja ab'amawanga amagagga bweba nti bo baagala kujjako bibyo oba kwavuwaza oba kukutwalako bya mu ttaka bajja kukola ki bajja bitwala nga ye mindset yaabwe abagagga towards gwe omwavu kiringa nga bonoga nti okukozesa bwano balina ebikindu baga nti okozesa omuntu ati mindset ye bagenda kukozesa bukozesa muntu era kyojja okola ki naddala ate oli gwokikolako nga tamanyi nti ye mindset yo yeeyo yes okitegedde yes kati mindset y'omuzungu eri amawanga gana oba amawanga amagagga erife abaavu eri ki kuba be batufuga be batuwa ekyembi tetugimanyi webale nnyo mindset yaabwe eri ki eri Omwafrika kati nga Trump yazze mindset yo giwulira eri kubagwira ye mindset naye ate oyo omusajja mulungi nnyo kuba agyogera ayogera mindset aganyagala mudde ewammwe yes alinga nzi twogera yes olina okukyogera Trump mulungi ayogera nti abange mulya kapa zaffe n'embwa zaffe nze kyo nkyagalira ddala ekyo naye wano okwebuzaabuza tulina abasajja abeebuzaabuza wano tobalabanga kaba abafuzi baffe mu kwebuzaabuza bibe tayogera kintu n'okitegeera bulungi gamba nti omuganda sikwagala ndi Munyankole
finished. Fenna tutegeere nti good. Naye ate okwebuzaabuza ate we all have to be together. Ate you know ate muli babbi ate nga te naffe mutubba ate naffe tubabba. Kwegane tumirawo nga tetulina kye tuliko. Mindset eri ki? Akati wano baagala tukyusa mindset. Bo mindset yaabwe eri ki abo bakatukyusa? Eri ki? Bweba yakubuzaabuza kutwala mu kubufu. Bweba yakunyagira eyo. Omuntu oyinza omusanga ku kubo n'omuga nti weekuba erigende nalukolongoliriwa naga nti jangu tugende nkutwale. Nga mindset yo oli muwala agenda kukwatira mu kabira k'amanye nalukolongaawo. Naawe ogenda. So mindset ate gw'ogenda tomanyi? Tomanyi. Olidde. So mindset y'amawanga amagagga eri amaavu eriki kutukozesa kutubba kati baero ni masiki banagaga bote baagala bantu baafu. Iwali ekibiina mu ebibiina mu America da tebaagala bantu balwadde tebaagala bantu baafu. Tebaagala baddugavu. Period. Je kiri. Nga bakimanyi mu gwanga bakimanyi. Mugambe je kiri. Nze natambula America yonna. State nyinza kubalova nga 3 zokka zisatuukamu. Kwa 5 mu 2 ze balina. Niye abazungu ddala gye balivo nga mindset yaabwe tebaagala kumanya ebyo byammwe. Era kubuulirawo yuni saagala kumanya. Bali bakamyufu bennyini abeeri. Abayina gali amatu. Va ku bana abajja eno bano abanaku. Manya abazungu abasinga okujja ku abajja eno baba banaku. Banaku nnyo. Oli omwana omugagga omuzungu ddala yennyini mu Amerika. Anona ki mu Afrika? Tomala mbana manya fa abanoonya abazungu. Mwepanka. Fa ababalinda wano nga bazze ku vacation. Mwepanka ate omuzungu bwakaddi wakabeera n'eddiba lye lifuuka ng'ekigoddo ky'embizzi. Mwegendereze nnyo. Naye ate omuddugavu ye ayongera ggonda abeera n'akabiri kaaliiri. Naye omuzungu ye akaluba n'abanga ekigoddo ky'embizzi. Kati nno gwe mufunire wano ng'oli muto. Nga tugamba nti bazze bagagga balina ssente. Waapi abazungu abajja kuno baba banaku. Bali bennyini abagagga tobalabako kuno. Anonako ki kuno? Kulumwa nsiri. Biku wano omwana wa Leonard Bernstein. Yo banna mukunyimiza Leonard Bernstein was a billionaire muyimbi. Orchestra conductor. Yajja wano ne mukwano gwe na Jane Uganda. Nina yagaana okujja mu Uganda. Nagamba I will stay in Nairobi. I can't come to Uganda. Ulina mugati, but why? No, I don't want. Mwana wa mugagga nona ki mu Uganda jawulira nka mulimu ebintu ebivundu. Tasobola kujjayo. Okitegeera abazungu abo gye bali naye nawo tulina okuba abeerufu. Ekigambo Katikkiro waffe kyatera okugamba abeerufu. Tubeere beerufu tugambe omuntu gundi nti tetukwagala. Obe gwanga gundi nti gundi tetukwagala. Kati ng'abakyoli nti bakambwe. Y'ensonga yaffe lwaki naye lwaki tulowooza nti bakambwe. Kye nagambye kiri nti tunoonya amaanyi ga buli kiki? Ga buli ggwanga. Amaanyi tuganoonye. Tubuuze abakyoli nti bannanga amaanyi gammwe galiwa? Abaganda agammwe galiwa? Abanyankole agammwe galiwa? Abateesa agammwe galiwa? Amaanyi ago bwe tugagatta gonna ne tufuna destination kwe tulaga ffenna tuwangula. Ate ne tumanya n'obunafu bwaffe ne tubugetinga rid of. Naye tetumanyi na bunafu bwaffe. Tetumanyi na maanyi gaffe. Tetumanyi na maanyi gaffe. Obuuza Munyankole nti amaanyi gammwe ki? Gali mu kulunda. Okay. Bakitugambe nti tuli balunzi. Nti abakiga amaanyi gammwe ki? Mu kulima. Tuli balimi. Alright? Kakati omukulembeze n'ogatta amaanyi ago mu ngeri eri very very strategic and structural in such a way nti buli maanyi ga muntu tugakozesezza. So sigamba nti kakati otwale ekyuma ky'emmwanyi embalala ate nga abagisu basinga okulima emmwanyi. Amaanyi g'abagisu nze omugisu yanga nti amaanyi gaabwe gali muki? Mu mmwanyi. Bw'okwata ku mmwanyi oba bakutte mu liiso. Olidde? So amaanyi ago tugasseemu amaanyi gye bali nga bwe nagambye kiri ekyeffumbiro. Tusse amaanyi mu ffumbiro nti omukazi abeera mu ffumbiro aba professor mulamba doctor food nutritious whatever nga wakabi mu ebyo. Naye tetuyinza kujja mukazi mu ffumbiro kubanga kiri mu ye kuliisa bantu.
n'ekiri mu bakyoli tulina okivumbula. Omukyoli ekimulimu kiki? Omulange ekimulimu kiki? Ebyo bwe tubizuula ne tubigatta ne tufuna one destination ne weba temporary ne tugamba nti mu mwaka guno at least ffenna tuwangule kino ne twetiikinga nti ekyo twakimaze. Olidde naye byonna bikwatagana ku kiri ka buntu omuntu okwegatta nga temwagalana tekikola. Toyinza kwegatta na muntu gw'olabira ddala ng'akuvuma. Kisoboka ekyo n'ovumira ddala omuntu kati nga president waffe oyo ebyo byayogera toli baganda kabaka kwegamba nze nno sikifaako kubanga nze ndi mu theatre because I know what acting is. Okitegeera? And whatever follows acting in terms of pretense oba okwambala character oba okugivaako oba okwogera ebitategeerekeka nova ku script. So mukulembeze ddala ate ye tasaanye kuvumira ddala muntu n'ogwo. Naye ogambye abeere nga Trump gw'oyagala n'ayogera amazima. Trump tavuma as such. Oli omuntu okuga nti oli embwa zaffe ne kapa zaffe ate nga ddala bazirya. Wano abachina tebaliyambwa wano. Bazirya. Tebakwata omuchina wano n'enfudu n'amakovu simanyi na biki nekezikapa. So kakati olwo abakuvumi bwe nkugamba nti oli amatooke gange mba nkuvumi. Program y'abalungi be basinga obungi mu nsi okusinga ababi. Mwami mukulu Alex nange Nantongo tuli badde ku Dream TV ne Impact FM. Tetusobola kusukka kaawo olw'obudde naye tulabagane mu program enaddako nga tuwaya wana na wali. Mwedaba.